Gavumenti esabiddwa okusitukiramu nga eyatega ogw'ekyayi okulaba nga abantu abafuna obuzibu mu bitundu by'ekiteezi ate bafuna obwenkanya n'okulaba nga babudaabudibwa n'obuyambi obw'enjawulo. Bino byogeddwa omubaka w'omukulembeze w'eggwanga mu Kasangati Frank Kyaze bw'abadde atongoza enteekateeka z'okuwaayo obuyambi eri abaakosebwa ebuuyi eyo mu bitundu by'ekiteezi okuva eri ekitongole ky'obwannakyewa Kikiteezi Samaritan ekidduukiridde abatuuze bano abaagwamu enjega eyo obuuyi eyo. Okuva enjega lwe yagwa mu bitundu by'ekiteezi, abakulembeze bazze nga bakubira buli ssekinomu omulanga alina kaalina okuvaayo okudduukirira abaakosebwa. Olwaleero ekibiina ky'obwannakyewa Kikiteezi Samaritan kyanukudde omulanga gw'abantu bano bwe kibukeezezza nkokola okuyambako abo abaakosebwa oboolyawo abaali babuusibwa amaaso kyokka nga baali bakolera mu bitundu bino nga kino kidduukiridde abantu abaliyo mu 7. Bw'abadde atongoza okugaba obuyambi eri abantu bano, RDC w'e Kasangati Frank Kyaze ategeezezza nga abantu bano bwe basaanidde okufuna obwenkanya olw'ebintu byabwe ebyayonoonebwa era n'asaba abavunaanyizibwa okusitukiramu ng'eyatega ogw'ekyayi. Atiriza ekintu kimu nti eno teyali accident, nedda teyali accident, bwali bulagajjavu. Naye bwe wabeerawo obulagajjavu wateekeddwa okubeera waalina okuvunaanibwa olw'obulagajjavu obwo. Nkubira omukulembeze w'eggwanga nga bwe yaggulawo olutalo okulwanyisa enguzi, na wano wayinza okuba nga kino kyabaddeko enguzi ekiriko, nakyo bakibuulirize bakinoonyereze, abantu bano bafune obwenkanya. Abo abavunaanyizibwa bayina okusasula nga bwe kiteekeddwa okusasulwa. Wano wasinzidde n'asaba omukulembeze w'eggwanga okukola enteekateeka okulaba nga awubako olubu lw'ekigere mu kitundu kino, n'asaba abakola alipoota okuzanguya okusobola okulaba ng'omukulembeze w'eggwanga atuukako mu kifo kino. Ate era ateekateeka okujja mu kifo kino, naye nga bw'omanyi omukulembeze w'eggwanga pulogulaamu zibeera mpanvu, ate okujja kwe amala kufuna lipoota ekwata ku buli kamu konna nti bw'anaaba azze ayogere nga buli kizibu akikola ki akikoonako. Bw'ati asabye abantu bano abaakosebwa okusigala nga bakkakkamu kubanga embeera yaabwe eri mu kukolebwako gavumenti, wabula n'alaga ennyiike eri abantu abasiga obukyayi nga boogerera gavumenti ebisongovu. Nga okulaga nti gavumenti efaayo, nze ga RDC okuva lwe nalondebwa sifunangako simu za pulezidenti ziwera 6 olunaku lumu. Ayinza okukubira omulundi gumu oba mu wiiki 2, naye mu lunaku lumu n'akukubira emirundi 6. Pulezidenti w'eggwanga abadde ankubira essimu nga RDC atwala Kasangati. Kiki ekigenda maaso? Asindise ttiimu ze ez'enjawulo, ate era ateekateeka okujja mu kifo kino. Naye nga bw'omanyi omukuuma obuntubulamu bwe bumu bwe twakalaga wano, kubanga bantegeezezza nti okusinziira ku bantu be baawandiika n'abaliwo, emmere emala bulungi nnyo. Ate ye Tom Muwonge, mmeeya w'ekitundu kino, agamba nti agenda kukola butaweera okulaba ng'ekifo kino nga kiddamu kirongooka ate ababadde bakoleramu emirimu gyabwe basobole okuddamu okufuna ejjamba. Kampala naye tugenda kufaafagana ne Kampala tusale amagezi tulabe ng'enjega eyo teddamu kukola ki, ate enjega eyo ng'evuddewo nkola ki esinga obulungi olw'oku kitundu asulako n'akolayo tusigale nga ffenna tuli baki. Kafambe David akulira ekibiina Kikiteezi Samaritan atangaazizza lwaki baakoze ekyobuziranga kino. Sepu esookerako ddala kwe kumakinga sure nti n'abantu basobola okukola okubeerawo bayite mu nnaku eno gye tuyita immediate need. So olwaleero tugezaako okuwa abantu ekyokulya babeere nga basobola okutambuzaako ennaku okugenda mu maaso. Ono akoowodde buli ssekinoomu alina kaalina okuvaayo okujja okuyamba abantu bano ng'ekizimba tekinnaba kusamba ddagala. Tusobodde okuyamba abantu 7 nga fokasi yaffe badde ku bantu abakola ku dump site bali abantu abasukka 1000. Nsaba buli muntu yenna asobola okujja wano e Kiteezi tuyambeko abantu. Embeera mbi nnyo wano e Kiteezi we tuli. Abantu basula njala, abantu bana nabo basula. So nsaba buli omu asobola okuleeta obuyambi bwonna. Osobola okubuyisa mu kitongole kyaffe kya Kiteezi Samaritan
bujja batuukako naye naawe kennyini osobola okujja n'okolawo kino kye tukozeewo. Bo bakansala b'ebitundu okwo kw'oteeka ne Mugerwa Luka akulira abakozi mu kasasiro basiimye ekikoleddwa ekitongole Kitezi Samaritan kyokka abamu ne bakukulumira gavumenti olw'okukola omulimu mu kasoobo. Owaja abayo omukisa gwoweerera bongereko omukisa mukabakuwa omukisa sigenda kusa ku ngogera bingi neweebale nnyo okuva ekisaaniiko lwe kyagwa ne turakita ze baleeta ezijjayo emirambo egy'abano tebagifangako. Abagoba tebabagamba kwegenda nze mbadde nkola mu kasasiro siina kyakulya kwegenda tetukwetaaga. Bafokasinze nnyo ku bantu bano abaagwirwa kasasiro abaali basulamu. Era tukubira omulanga ebitongole byonna ebisobola okutuwa obuyambi batuleetere ku buyambi. Abamu ku bafunye ebintu bino balaze essanyu. Naye tubadde tuli mu bbanga naye twebaza Katonda kulaba bakozesezza bonna. Ensonga nti amazika gabadde gakyatuli ku mutima naye tujjako abanga bwe tugumira okwo. Nze Emmanuel Kenya ku lwa Good Day TV agaguddewo ku ssaawa emu mu Kiteezi.